Bane twagala okubuza ku Mirundijunior. Watuuse waka. Namulabye Mirundi. Kibadde. Ngali bulala ngali n'omukazi. Nenge ntambula jawala panyo omukazi. Mirundi baba n'omukazi kyusa mu ntambula bro. Ate yagala fana mukazi gwolese. Ukitegeera. Kandi okakyani ntegera pakana kati. Bwaba yekka. Ngambisana n'omukazi mu kubigula. Alo mukazi yabiti talina we yabiguliddeko. Yale talina bina. Talina we yabiguliddeko. Oba ni kyade kibiguza Junior. Attention now tucheke ku bina ya Junior tuleme gani mukazi talina bina. Hey. No bajawa. Ne Spice yatadde obunkenge ku stage yabadde nnungi. Ati gondi graphics zabadde nnungi. Yayambadde bulungi yatukubye live kuba abantu bonna asinga badde bagamba agenda flatinga ayo yako madda flat zazimbye kati zimba Somali bebasulamu tachayinza zibeeramu so kakati so Spice is going now for marriage era omusajja yavuddeawo n'amugamba gwe sajja yadembo amulinze nnyo yadamulinze era kati agenda kuba obusho butonotono Spice era mikolo esawa yonna mikolo soon saying ababadde bangeyanga mwayogeza bwesefomberwa nabachimba kubye equalizer Sabo yagendo yimba tujanjawaze straight anayimba seta we nera nawe wamma tujanjawaze dali omanyi Spice wadde oteka nnyo ebintu mu mukolo gwo totekawo live kuba twagala abayimbi abawera bakole ki bayimbe ku mukolo gwo abayimbi ba Spice bona bayimba live kati anze kyesaaga wa Spice walite wabadde omuntu aba alina mikwano gye mingi live eyo ina engeri gyekolamu olubi era bisa emala obudde time ya emala time weso omuntu aba alina okugenda mu mukolo gwo Spice totekako live ne Spice kaka kagenda nyumira mu Gomesi bakagenda kwogera bigambo kinenga soon kagenda mu mikolo bana ate omusajja akagala agenda funa lubuto agenda kufumbirwa ayagala kukuza abaana jukira inayo n'abaana aina oba Dina Foundation yo home netusaba Spice goleme kubeera mukyala namba 2 kubanga omutima gungamba genda ba namba 2 baneetwe kitukola Spice nenga kiyinza okuba ekizibu